Si yonna mu nsi yonna gwoba esente kati abaavu tebali mu bufumbo ate nkolage abalina sente nga bonna sibafumbo kati kyenjagala omanye nti ekireeta obufumbo entegeeragana ebeera wakati w'omusajja n'omukyala ebasobozesa okubeera awamu kyebayita obufumbo so si ebyo byogera ate era nkukakasa kino nti era obufumbo bwonna buyita obufumbo sexy ne bwe kitaba kubeera product gwoba oyagala kale njagala mwannyoko olina mwannyoko yatuuka okuwasa kale singa omukazi gwe yawasa bagenda okugenda mu sexy nga yaziba talina wakola sexy yali asulawo kiba kitegeeza ekyo kimanyi bumanya wali olabyeko nga oba nte ng'erinnyira endaawo era erinnyira nkazi kati n'olwekyo lwema kulowooza nti ate mulimu nno n'abasinika amannyo n'obawulira gwe bakugambako nti no omukwano kitegeeza sexy kitegeeza ki kinkukwana nga golooza nti eri mbasirina bantu bendaba besiibere nabo mu sexy mbasibalaba mbuno omukwano si sexy kale muyitiriza wakagwana leero enkya gwotaliko kunsabiriza gwanye leero wiiki emu era kyokolaba nga nninda nnyoko ki nze kira kyenkugamba gw'omanyi lwaki abakazi abasinga obungi abo abalina engezigezi ezo bali awo tebalina basajja eriyo abaana abatakaluubiriza ng'ate talina kyafiirwa ate n'okugenda okukakana ng'alina mu bufumbo bateredde n'amutwalira ddala oli nagamba nti anze setwamala na ddakiika 3 nanzijamu ate okuva olwo nagenda okulaba ng'ate mwatu ng'ate yansanyusa nange nagenda okulaba nengamba nti omuntu ansanyudde lwaki simwetwalira kanembeera naye wali gwe ng'oli wali olowooza olinda anadda so nga yafunye amwanguyisa ate mulina okuyiga ebintu bimu edda nga bw'oba oyagala passport ogisabira emyaka 2 ng'okyekinga nga by then passport office yali ku Crested Towers ng'olina okugenda n'otabula n'ogendayo neweetala naye olunaku olwaleero osasula wali oluva mu DTB bw'oba oyagala ya lunaku olwo n'ogifuna bw'oba oyagala ordinary mu weeks 2 oba ogifuna tebikyaliko ebyo so ebintu bikyuka nze nalabako bajjajja nga bagenda emakka nga bamala ebbanga nga bali ntebe ku kisaawe buli nnaku nga tebagenze naye kakati olwaleero aveeka ku ssaawa 4 zigenda okuweera ssaawa 10 nga atuuse gy'alaga kitegeeza nti ebintu byakyukamu lema kulowooza nti abantu tebakyalina budde bw'ebyo kati kukola ng'onzizaawo nti ntambule mwezi mulamba ntambula kiki kyogenda okumpa ekyo ekyange kyanjawulo muki ekimuli nze babalimba bagenda myezi meka esatu ng'okyatambula ntambula ate olaba ne bwembangula poloti siyinza gitambulira myezi 3 ayi nakendeeza kuli nagambaga 6 kati esatu kwalaba bw'olemeddewo ebbanga lyonna nga buli ajja yakukoowa n'agenda n'agamba nve ku mulalu ekujja wangi nide kati nze embuzi kati gwolooza sinajagala mutambuze otambuzani omusajja ani manya onaagenda kati wootuuse kati manya oyolekedde okusanyusa batamiivu bo ku kyalo omukazi kasi oyingira emyaka 35 ate ng'okyawoza mu nkyabatambuzaamu aitha kola sente nyingi nnyo obeere nazo ng'osikiriza abavubuka bano bamutyaba baani abo sayizi ezo olwa sente zo naye awatali ekyo ojja kubeera awaka nga buli atamidde abuliddwa omukazi gwe gw'alowoolezaamu ng'oli ku kyalo okwo banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen awo fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste
olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okukendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Yeah. Okay. Kale, welcome to Love Life, guys. Nkomyeza okujja kagatoluli mu comment section mwagamba yali anzise. Ye ebanzita. Bannange. Wankuba bukube. Nemnanga ototo abamu twetaaga kati ngafa abakiga n'emputu. Bojja bwotyo nkutegeera nga bwatyo bwatyo. Oneetegekera. Nera mbiyiga nengamba why munaye kituufu. Kojja munayebuuza kuba tulaba. Abatulaba bannange mbalamusizza nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu era tusuubira nti buli lwobeerako oba ozze kumanya weekuume ng'oli mumanyi ng'ofuna okumanya okuva eri abamanyi. Tetugamba nti ffe bamanyi abasembayo naye nga tusuubira nti kye tuba tukuwadde ojja kufunamu ekyokuyiga era tubasaba mwongere okusubscribinga okulikinga awamu n'okusharinga. Kojja wala story yali etambula kimanyi wagirabako. Wala story ebadde etambula since last week. Mukabwala yavayo n'ayogera nga mukano gwe yamubbako omusajja oba yakwesa ddogo. Kati kinjagala obuuza kojja. Eddogo likuuma obufumbo oba tuba tumala bwerere oba kiva ku muntu nze simanyi. Omanyi ebyo ebintu bya mirundi gya njawulo. Naddala eddagala eddogo kirala n'eddagala kirala. Kubanga eddagala Mukama yalireeta wamma. Era asobola okugamba nti bwe bakati eddagala bwe nkugamba nti nnyinza okukozesa eddagala n'enfuuka omu ku bantu abasinga okwagalibwa. Olwo oba onaabye kayayaana oba nabbugira. Olira amannya nabbugira. Anti ga Kiganda si ga Kikiga. Atandiseeko. Okay, ate kino kyokufuna fever. Era yo kayayaana. Kayayaana. Era ye fever. N'abantu oyinza okubanga waliwo eddagala ly'osobola okunuuna obunuunyi. Oba okwesiga mu bizigo nga buli akutunulako bw'atyo okutunula ku ddodo awulira ng'afa. N'ajja mu kibuga n'akitambula n'abeeramu wiiki namba n'addayo n'abagamba nti mu Kampala nalabyeyo omukazi omulungi ogwo. Dori nasaasira gwe nalabyemu. Nebeerayo okubanga okuba olina feva nga buli akulabako akusimpasayizinga. Akati eyo gyeriri. Eddagala eddungi gyeriri. Ndirina mbeera nalyo. Kyova olaba nti kizibu nnyo nze okukola kati nze lye nanaaba okuva mu buto. Nze kizibu wano wenzija nemba ku kyano oba ngenze ku kyano yaani oba yaani. Ne babanga ne nanyini kyano bakyamujjukira. Twala eri kojja. Kati wanti gwe naawe oyinza okuwa obujulizi. Kati bwe nzija wano abantu bakugamba nti kojja tumwagala oba bagamba bakwagala era munange ekyewuunyisa bitambula n'otambula lwakwanza era agamba nze sibiteekeko nga waliwo onvuma. Ngamba ababijjayo babiteeke. Sibiteeka ateekayo katono ne mbalaga nti promo kojja gyali ku YouTube. Oteekangayo lwa nsonga nti ng'onsabula anti bwe bakusabula ati oli ayagala olwajja kujja awulire bwe bakola ki bakusabula kitegeeza nti beeyongera abakola ki abalaba. Kati eddagala gyo gyeriri kyova olaba nti gundi oyo oba nasaasira yakola ki omusajja oyo okimanyi nti omusajja bwamugamba nasaasira abadde wano tatuula omanyi nti awunga ate weewuunye ne bwamukola ki ne bwamukola ki asigala amutunuulidde tanyega oba yamuliisa ki. Bebo n'owulira nti omukazi amuvuma naye omusajja n'asirika. Kakati oli asobola okuba nga waliwo eddagala lye bayita sekkoteka. Kati lya Kiganda nalyo sikitegedde sekkoteka. Kati byo bikola batya? Eryo ddyo omusajja ne bw'abanga mukambwe atya. Akutunuulira buli kyokola butunuzi n'asirika. Oba oyinza okukola ensobi ate ye ne yeetonda.
bandyagala kojja wendi gwe ensawo yo yekutimawa wesirikire ate nanti mwato muli bazibu nnyo mujja kujoga abantu abakiga ojja kujoga omuntu omufiireko ng'omanyi olina wesiga ate n'amaanyi googalina omanyi mulina ate amaanyi kati ensi bwete bwetamala nti omuntu asobola waliwo okusika eddagala erisika omuntu nomusikiriza baliyita oluyito simanya ba example nga muli ku business yemu line yemu naye nga for some reason obaffe tugenda tugamba ye lwaki eva bagenda woyo byebyo oba birala abo bamu ayinza okuba nga ye yalireeta n'alisiba mu dduuka ali waliwo abeera nga alikoze eki alimansidde mu bumansi zaawo we mutambulira we muyita waliwo omulala ye nga kyeyakola nga yali alinyokeza bunyokeza nakyo kikola kale mulimu eddagala eddungi nebbi kati ebbiri eryo eryokuloga omuntu n'omulekamu akasala oba byebiki ate oyo teriba bbi eryo eryokwagala eryomukwano teriba bbi eddagala ebbiri eryo erikola obulabe ku muntu munno n'omunzijjako nina omusajja wange oli namutwala kati nze tolaba ndi nange bwe mutwala mba nfunye ekirungi olwedde eddagala liba bbi omanye olina okumanya ekintu kimu nti bw'oba onoonya ssente omanya nti olina gw'ozijjako ye n'azifiirwa gwe n'ozifuna kati n'omusajja bw'ali tosobola okujjako ng'ogamba nti ennaku zino babaleeta mu bibokisi n'omutema mu kibokisi nga bw'osumulula tv naye omusajja abeera wa muntu mulala n'omumujjako n'ageraageranya ebirungi byalaba muggwe embeera zalaba muggwe n'omukwano gwalaba muggwe n'asalawo nti kangende n'eddodo kandeke oli ennyabo kati n'olwekyo bw'oba owanjaga nti banzijeko omusajja sooka okole kye tuyita evaluation osooka otuule wansi ogambe nina yenze empisa nyimiridde ntya bwegeraageranye n'eddooli okubeera decent nga nyambala ntya n'okwambala kuyinza okutandikawo fe omusajja asobola gweoyinza okuba nga oyambala nkunamyo ng'omusajja ate atya okukunyiiza takugambye naye n'afuna ddodo ng'ayambala engoye ebiwanvu ate nga n'empisa azirina gweoyinza okuba ng'oli mulungi nnyo ng'olabika bulungi nnyo naye nga approach yo ng'obadde oyogera n'omusajja mbi nnyo ngaeva buloyogera nawe oba oggula ng'osaba ng'abanja olwo obukazi nga kati nagambye nti ompese sente z'embiri oli awo yasaamiridde oyo naye nga naye oli nagyeragamba ye mukwana nabadde nno nkugambye nti nja kugendako mu saaluuni enjawulo ndowooza ogiraba kati oli omusajja kizibu ogenda n'oli nga ono naye yayogera bwati n'agamba nti nze nno enkya ngenda mu kyalo bona mpa sente ez'okugula ebintu byentwala zimpe wate ompa bireke oli n'agamba nti akati mukwano mbadde nina kyeggamba naye oba ke kaseera akatuufu nali nkugambya nti nja kugenda mu kyalo enkya naye simanyi bw'oyimiridde oba tuyinza okubaako bwe tugula bonna kati enjawulo ebeerawo akati gwe n'ovuma eddagala nogamba nti eddagala ate eddagala terisobola kuloga byonna eri balikozesezza kati gwe n'otandika n'obutanaabe yali eddagala lirikubuza ebbaafu weesula kyogerako lwa batanaaba ebbaafu nerikutandika okulemesa okwoza nnika ng'ogiddamu emirundi 3 eddagala ne bakolera lingi nnyo n'omera ebyoya mu nkwawa ne bitandika n'okulingiza nokaleega ebbali n'abasajja kojja kati anti nze kati njogera ku ddagala kuba basito n'abasajja bagamba nti gundi yakola eddagala n'atwala mukazi wawe ate eddagala sebo nerikubuuza n'otuukuma we n'omusajja n'atuuka ng'akunoonya bunoonya akufuuwa ng'afuuwa enkoko amasavu okulaba wooli bw'okulaba wooli anti ng'afuuwa tomanyi bafuuwa nkoko emabega n'olaba oba nkazi oba nsajja nga kyasusse kakati obanga akwata enseenene oba omanye ekisubi ekisubi kino kyenywera ku kyayi bwekyenkana si kyekyo nakyo kakati kino nga owanvuye bwotyo nga bakusiba dreads ate era nazo nga mpanvu tozikola bangamba omanyi basajja buli banja waliwo abagala nga ensiko nyingi waliwo ababyagala naye anti mukyafu mutonde olina kubanga okola ki
ngoli weyonjeza kuba gwate otandika nsoke kale nja kuba nate nsoke nkwata omuggo ate nkuba emisote egi badde mu gyensanze nsange mu omunya okole kubo ate maro kuba emmese edduke omunya gudduke kubanga gwe watukuuma omanyo owaffe tukiyita kutukuuma appetite begenze omuntu n'omuntu n'obuuza nti wabadde kuki ate nkutte ku mutwe naye kojja naawe nedda ng'awulira ng'akutte omutwe ng'akutte mubiri maama ono ng'anoonya kubo nga mumpi alowooza nti oli mumpi akutte ku mutwe so nga gwe gwakwatako bino byogambe bino emiguwa bibuzaabuza abasajja ennaku zebaka bibalabikira those are stupid people nti mbabuulira mazima omanye abantu abasinga obungi that's how they console themselves. They look ugly. Baani abagamba. Abavubuka bali kuzikuti. Kati abavubuka abagamba they look ugly. Do they have them? Of course we have abakazi. Kakati ate omuvubuka otandika bweba bikolabikira bubi. Gwani agamba osuleyo oba obeereeyo. Ate ekintu kakati omanyi Doreen nze njala nkubuulira ekintu. Omuntu omwavu bingi nnyo ebimulabikira obubi. N'empenko erabika bubi wadde ya bbeeyi naye erabika bubi. Land Cruiser naye terabika bubi. Byatandika ebyo. Emmotoka nnene okukira omuzigo. Kubanga tagisobola. Naye bw'aba agisobola tayinza byogerako. So abo bamala okuba n'abakazi nga tebabirina. Kati ne bawulira ebirungi ebibirimu. Olwokuba mukazi we tabirina okwagala okumuzzaamu amaanyi n'agamba nti birabika bubi. Omanyi waliwo ayina yali eyina egenda ku pate n'ekeerebwa ne bagigamba mumaze okulya andi yali alaba gundi grapes zalwalirira era oluvannyuma ennyo yagamba nti after all grapes are sour naye nga ddala ziba ziri sawa zaali zimulemye okujjayo kati abantu bwe bati babeera omuli asobola n'okugamba nti for instance waliwo oli agenda n'akulemerera bw'amala okulemerera n'amagamba n'obubi kibi nti luli wali okikwana ng'olabawo kati ekyo omuntu bw'amala okulemwa omanyi abantu balemererwa okumanya ekibalemesezza obusungu n'abukyusa n'abutunuuliza gwalemeddwa so nga wandyenyigidde kubanga tosobola kati kyekiri ku bantu mbu bibi mutabina kibiyamba ebyo byali byadda ani agamba nti byali byadda ebyakakati biki nze nno okugamba bwe mukama teyakola nsobi okola ki okutonda obutono mukama teyakola nsobi era teyakola nsobi okutubanga batuzaala tuli bwereere singa otambula bwereere kuba naawe tewali kikuyongezesaako ngoye katonda zaata kutonda nazo ye kati mukama yamutondera mu ngatto tazambala omanyi abantu buli lwalimu okufuna ekyo ekyabadda oba kyawulira abalala kyebawogerako nga kingi kiringa okugamba nnyo nti bw'olibeera mu elites nga banyumya emboozi ataasomerako ddala agamba bansinza ki nze ataasoma siriiwo sirya bansinza ssente byagenda okwogera yalowooza nti okuba ne ssente kirina kyekyongerera ku gundiyo kukutegeerako teweyongerako kutegeera era osigala olina omutwe gwe engalabiyo naye nga gwolowooza nti olwokuba olina ssente oli wakabi so kyenkugamba nti kiri kimu okitegeere nti okusoma kirungi okukola ebintu by'oteeka okukola ebyo byonna byonna era amagezi ne katonda yagakola era yabiteeka mu mawanga ga njawulo si buli ggwanga nti yabiriwa kati gw'oli mu kifo kikyamu agamba nti ebyo tebirina kye byongerako noonya ku bali noonya banno oba ogende mu bayindi ngaabo mu bakyabo omuzungu omanyi anonooza nnyo ate ali so inquisitive boloza lwaki baagala nnyo abakazi abaddugavu naddala bantu tribe bye babanoonyamu bye babanoonyamu boloze waabwe teri bawala baakula lwaki bava ku bali abalungi ennyo bakalaana kati agamba mbuno tebirina kye biyamba oyinza okuba nga oli mu kifo kikyamu omanyi oyinza okuba mu kifo ekikyamu n'ogenda mu kyaki ate n'otandika okusaala nga werebedde nti yo basabirayo busabisi naye nga sayizi emataringa kyayagala omuntu emataringa kuba kakati waliyo
abazisussa nebeera inches 4 5 naye nga esaana 3 nokomaawo ku 3 ng'engalo eyo eyo oba eno anti neno ebiseera byebiseera ebisa naye bano abalina bino ate omanyi oyo omwami yabadde mukyala yabadde mwami badde basajja bebadde boogera abo tebategeera sibamanyirako budde ale nga mani babadde baki bakazi n'abakazi abamu base baboogera abakazi aboogera wamba tebiyamba kakati oba tebiyamba lwaki byoyogerako n'otoogera ku batalina anti kati nze namugamba lwaki beewuunya nnyo bannaabwe be balaba babirina oba tebiyamba ebyo kyebimu ku bintu ebisinga okuyamba one ye natural way of avoiding rapers rapists tosobola kurepinga muntu ekyokubiri omuntu tanyogoga nnyo kubeera ngaonyogoga ng'ennyindo z'embwa kakati gwagamba mbu tebirina gye bigasa ojja owulira olabe baana bawala bwe banyogoga olowooza ani amutaddeyo ice cube sobikuuma ebbugumu kubanga oba toyasamye abaffe tulina okuggalawo oluki anti kyekiyisa ekyajjulayina ekyangaala abo ba bagamba tebigasa manya nti obanga ayingira mu mulyango gwa kyaki teri kyaki ebaamu kateni kakati mukazi we abanga kateni gundi kyaki omulyango gwayo no nze nkubuulire abantu babitegeera ate buli lwowuliranga ngaekintu tokisobola obirekera ababisobola ebyo ebintu tebyali bya buli muntu ebyo birina amawanga gaabyo buli ggwanga birina bye likola nga bw'otajja kugamba muntu bali abeeyo kyenjokyo waliwo n'abakuulamu amanyi waliwo buli omu alina kyakola waliwo abakola amatu nga bagasikaniga wangu n'olwekyo magamba mbu tebinyuma bino tebikola biti kuba biri si bibyo ate era naffe abaana ababikola baali tebakoleramu batabitegeera baali babikolera ffe ababitegeera so bw'obituukako gwe sirikako waffe ababitegeera gye tuli omanyi kiringa omuntu bw'aba nga abadde nga munene nnyo ayagala okuvuma abatono kituufu ng'alinga alowooza nti ensi yonna erina kuba nnene ayinza n'okuba nno nga bambi mu kifo ky'okunuuna gulukosi yanuuna baking powder n'ayimbulukuka kati n'olwekyo bwubanga olina kyokola teweepikira bantu b'otamanyi toyogerera ku bintu by'otamanyi nnyonnyolako ebyo byokka by'omanyi kati oyo ayinza okunyinyonnyola bye yabadde ayogerako nti abimanyiiko ki ojja bimutabudde bakunyiizisa anti nze nyumirwa kuba abantu mbitegeera kati n'olwekyo kati it's like oli banaye bayogera nti okusula mu katimba kibi kumbe takayina oba n'okuba nti obutategeera bwe bumwogeza muze kanzisa ebbugumu nti ebbugumu n'omusujja kiriwo ekirwawo nga kiruma kati nze nkugamba nti engeri gyotategeera akatimba kalekera abategeera babagambye kati waliwo yagamba mbomukula bomukazi awuuma sibanya babitufu leero kojjange nakutwalayoko katono mbolaba mugaba wano ne wano bituufu nedda oba justin oza y'abantu waliwo bangiyita inferiority complex naye nga omuntu ebikolwa byakola byebikuleetera ki n'engeri gy'omuteekateekamu kyekimuleetera kiri n'atuuka ku level egwe gy'olabulira nti bikuwoomedde byokola it's like nga oli bw'abanga alina kyakukolera n'asooka akusiiga ebizigo n'akola ki n'akuwa time ate naawe omanyi waliwo aboogera ebyo bagwira nnyo abantu ate era be basinga okugamba nti nze simanyi lwaki mali ddakiika 3 kuba okozesa amaanyi mangi naye mbadde manyi normal time era zeezo between 5 to 10 kale woba oyagaddeko okwereega ennyo oluusi ate n'oluusi nedda ate naawe saagala okyogere otyo oluusi oyinza okuba nga abantu bwoba obadde obeera nabo nga banafu oba nga bamaddu gwe nolowooza nti omuntu alina kumala ddakiika 5 nedda ssebo omuntu kakati bona agamba nti 5 ate abantu abeera n'omuntu nga bakyalumansi nga 15 minutes ate gweoyagala amala 5
kati omuntu nze nabateka mne romance nkitegeera kakati nayo eriyo n'abantu nga yanyumirwa nga kyakola akitegeera kati mwabata bitegeera mulowooza nti oli akugwira dakiika 3 nga mwawukana nga buli omu akwatalirye mulowooza ate n'okubanga bwe watandikirako nga golooza nti ensi bwetambula nga weerabidde nti eriyo abantu nagamba nti kino kibeerawo tirayira nze bukyambeerawo sikirabanga nga mwogera abakazi abasinga bangi nnyo mu bufumbo bagamba tebatuukangako ku kati olowooza nti yajja kulowooza nti ensi tetuukayo kubanga kyabeerawo era nze abo mbeewuunya naye nze ngaate sisobola nakyo ye nkiwulira ntya nti nabadde noguni nti natagira omanyi webeeyogeza mbu natuuse oliwa abasajja bwe bagamba nabadde ntuuka ng'oliwa batumanyira boogera bwogezi biki abamu tebamanyi kyeboogera naye so basically time ekegeza lino wagira 1 hour omuleka asabanga manyi kyakola ye kyakola 1 hour kojja omanyi okwowa nowira nga nedda nti kakati olwokubanga naawe kyokola oba tokimanyi nga wamanyira bali ababo badakiika 2 kakati gwe kyolowooza nti anti wano faking wejjira netandika okwekabya nga tebiriyo anti kati gwofakinga olwo kyekiraga nti tomanyi kyokola amanyi kyakola tafekinga kati ng'omanyi ng'enseko zikukutte toyinza kubeera nga alina gundi kuforcinga smile oseka obwatuka bubwatusi kakati nooli tayinza kufekinga anyumirwa aba anyumirwa kubanga engeri oli gyamukwatamu nebyakola ate era n'omuntu anyumirwa enjawulo weeri n'oyo afekinga kuba ono anyumirwa buli byakola tebiba bibye gabeera maanyi gakiri kyakola olw'obulungi bwakyo siyinza kukugamba awo nti yasimula emirundi 10 n'olemwa ng'ofeekinga omwasi naye ate senyiga bw'obanga okwasimula kuzze kati omuntu tasobola mulimu ebintu bye batafeekinga kati ng'okwayuuya tosobola kufeekinga naye ate nga wali olwayu bwe kiba nga kizze buzzi mu buli ngeri yayuuya kale kati oli tayinza kukulimba mwena feekinzemu kola bwe tewali kyoyinza kukola ate lema kulowooza nti kubanga gwewamanyiira bw'obaddemu gy'obeera manyi waliwo n'okukulira mu bifo nga olina omuntu gw'oli naye ye yamanyiira akugwira bugwizi n'akunyoolanyoola n'akuteeka wali ogenda okwejjuukiriza kakati gwe n'olowooza nti teriyo bantu babikola mu mirembe omanyi nti byonna bonna bakola eriyo n'amawanga nga oli akugoba bugobi kati nga mu abakiga ebyammwe mbimanyi nze mbimanyi nnyo nga omukyala omwatuukira okwesiba leesu n'asiba n'ekifundikwa muno bw'ati ne mulwana nabyo mbimanyi kakati bw'osanga ffe abeeno ffe tumanyi nkola ndala kati siyinza gamba ndi bakola kino babiba byakulwana gamba maanya aa kati abantu balina okuyiga era kyova olaba nti kyali kyeyagala nnyo kyetaaga nnyo buli muntu awase mu ggwanga lye kuba lyeriba yaba ategeera gundi obulombolombo bwalyo customs ne cultures zaabyo nga bwebitambula yaba abimanyi tegeeza newe tukola batya sexy ali very important okuuma obufumbo newe tunayogera biki mu nsi yonna mu nsi yonna bwoba esente kati abaavu tebali mu bufumbo ate nkolage abalina sente nga bonna sibafumbo kati kyenjagala omanyi nti ekireeta obufumbo entegeeragana ebeera wakati w'omusajja n'omukyala ebasobozesa okubeera awamu kyebayita obufumbo so si ebyo byogera ate era nkukakasa kino nti era obufumbo bwonna obuyita obufumbo sexy ne bwe kitaba kubeera product gweoba oyagala kale njagala mwannyoko olina mwannyoko yatuuka okuwasa kale singa omukazi gwe yawasa bagenda okugenda mu sexy nga yaziba talina wakola sexy yali asulawo kiba kitegeeza ekyo kimanyi bumanya wali olabyeko nga oba nte ng'erinnyira endaawo era erinnyira nkazi kati n'olwekyo lwema kulowooza nti ate mulimu nno n'abasinika amannyo n'obawulira gwe bakugambako nti no omukwano kitegeeza sexy kitegeeza ki kinkukwana nga golooza nti eri mbasirina bantu bendaba besiibere nabo mu sexy mbasibalaba mbuno omukwano si sexy kale muyitiriza wakakwana leero enkya gwe taliko kunsabiriza kwanye leero wiiki emu era kyokolaba nga nninda nnyoko ki nze tina kyenkugamba gw'omanyi lwaki abakazi abasinga obungi abo abalina engezigezi ezo bali awo tebalina basajja eriyo abaana abatakaluubiriza
ng'ate talina kyafiirwa ate n'okugenda okukakana ng'alina mu bufumbo bateredde n'amutwalira ddala oli nagamba nti anze setwamala na ddakiika 3 nanzijamu ate okuva olwo nagenda okulaba ng'ate mwatu ng'ate yansanyusa nange nagenda okulaba neŋŋamba nti omuntu ansanyudde lwaki simwetwaliraka nembeera naye wali gwe ng'oli wali olowooza olinda anadda so nga yafunye amwanguyisa ate mulina okuyiga ebintu bimu edda nga bw'oba oyagala passport ogisabira emyaka 2 ng'okyekinga nga by then passport office yali ku Crested Towers ng'olina okugenda n'otambula n'ogendayo neweetala naye olunaku olwaleero osasula wali oluva mu DTB bw'oba oyagala ya lunaku olwo n'ogifuna bw'oba oyagala ordinary mu weeks 2 oba ogifuna tebikyaliko ebyo so ebintu bikyuka nze nalabako bajjajja nga bagenda emakka nga bamala ebbanga nga bali ntebe ku kisaawe buli nnaku nga tebagenze naye kakati olwaleero ava eka ku ssaawa 4 zigenda okuweera ssaawa 10 nga atuuse gy'alaga kitegeeza nti ebintu byakyukamu lema kulowooza nti abantu tebakyalina budde bw'ebyo kati kukola ng'onzizaawo nti ntambule mwezi mulamba ntambula kiki kyogenda okumpa ekyo ekyange kyanjawulo muki ekimuli nze babalimba bagenda myezi meka esatu ng'okyatambula ntambula ate olaba ne bwe mangula poloti sinza gitambulira myezi 3 ayi nakendeeza kuli nagambaga 6 kati esatu kwagala bw'olemeddewo ebbanga lyonna nga buli ajja yakukoowa n'agenda n'agamba nve ku mulalu ekujja wangi nitekati nze embuzi kati gwolooza sinjagala mutambuze otambuzaani omusajja ani omanya ndi onaagenda kati wootuuse kati manya oyolekedde okusanyusa batamiivu bo ku kyalo omukazi kasi oyingira emyaka 35 ate ng'okyawoza mu nkyabатambuzaamu aidha kola sente nyingi nnyo obeere nazo ng'osikiriza abavubuka bano bamutyaba baani abo sayizi ezo olwa sente zo naye awatali ekyo ojja kubeera awaka nga buli atamidde abuliddwa omukazi gwe gw'alowoolezaamu ng'oli ku kyalo okwo anti ojja kugenda okusisimuka bwoti nga abandiwasizza bonna bafunye bye bawasa abatabatambuza nga gwayagala okutambuza oli waka bwe weeyisaayisa ne bwe banywera nga bakulaba osika embugubugu ogira oti osika entama nga nti tezikyanywera mugundi tezikyanywera mu ango mwe zirina kubeera nolwekyo oli bwatakugambanga oba bw'otasiriwazanga muntu yenna nti ekimu ku bikuuma obufumbo nti si sexy era omusajja kukyankalana n'omukazi awaka omukazi amudinayinga sex for 2 times awo omugongo we gujjira olusirika anti gwoloza olusirika ekiruyisa olusirika ki namanyi kuyomba yomba bintu biromba nagambye njagala sente zagundi tewaleese sente nedda sebo olusirika lwe sex oyo oba omukazi omusajja ajje mu buliri nga buli lwabanga amugambako nga yevuunika oba nga atunula eri gamuwoleza nti kati mbadde ngenda kugamba ekintu nja kuba kati oli atuuka n'okuyomba omukazi era bw'olaba ng'omukazi ayomba awaka ayomba akubawo enzigi ng'omanya batakyamukombya gundi takyakoleza zike ezike tebamugati ani bwe bulamu kati nnoze nkugamba bwe nti kakati essanyu omuntu lyafuna n'omubiri gwonna ako kemululira nga abayuuguuma ako kemukankana ako omubiri ne gutereera n'oddamu n'otereera ate omukazi oyo ow'engeri eyo bw'aba alina abaana babba awaka woolabira kwolwo lwaba n'azanako n'abayonja ng'awuli yenna mu kikyamufu obwongo bukola ate nkugamba nti scientifically sex buli lwoplayinga sex n'otuuka ku ntikko bwoti omubiri gwo gudde emabega obanga amize empeke ya collagen biri bya anti aging obanga eba anti aging collagen obanga afunye ayesize bizigo bya collagen no kati nze nkikubuulira era ojja kulaba nti abakazi naddala abatafumbirwa babeera beekabye nnyo baba bakambwe naddala bw'ogende wasengaawo mbasengaawo nga teyafumbirwa obukambwe bw'alina tobugeraageranya nabwo abano bafumbirwa obusungu omukazi atambula atomera buli kyatomera akisamba busambi
lwa busungu lwa butakufuna anti aging eri so n'olwekyo mugikolerere ate oli bw'abeera ng'ateze ekibatu va mu ebyo nti nkutambuzaamu omwezi sikulimba ojja kuviiramu awo tebukola tebikola ebyo obukodi obwo obwankamutambuze abaana abanguya gye bali kati gwoba okyali ku ebyo bw'omugamba kotambuze jangu mu gw'omunaana bw'agenda eri ku supa bwatuuka ku supa nga tebamukola masaji nga tebamugjamu kakati gwe ng'olowooza abakyakulaba ogenda maama tokyatufanako otuyitako buyisi nga tomanyi nti nno ye yafunye anti aging nanze siri ku bantu obadde ompoleza ebyekisiru mbw ate lindako nze nina obudde bwo bw'oliba omaze okwerowooza oli ŋŋamba olwo otandika mubanja ggwe ate nga naye ng'akugamba kati nafuna amasimu nandigakute naye munnange nina byenkola ebirala ebitegerekeka nina ebyamakulu kati kwekyekyo ekintu ky'emikwano kino okuyingira wali badde oyagala emikwano gino bw'oba olina omukwano gwe oyagala amanye buli kimu ekifo ewaka bweba kati katugambe nkudeetinga namukwano gwange oyagala munyumize buli kimu oba ogamba emikwano girina okuba wegikoma kubanga emikwano tugirabye beefuula anti mikwano ki friend si oba friends zino okuba nti zimanya ebiri wakati ebiri mu kufumbo olaba nebeba nga just normal friends era beefuula kakati right so kati neewuunya kunga olusobola otuuka ekintu nga kikulemeredde noga kati ngambe kandi ng'ate ab'enganda tolina bagamba ab'enganda mbatya ntegedde wojja nti singa ofuna ekizibu okigambe kwani kakati obufumbo buba bw'abantu abo babiri omwami naki namukyala buli kintu kyonna kyonna ekikwatagana n'obufumbo nga mulina kye mwagala okunyumyako mukyogereko babiri bwe kiremerera funa omuntu kansala kuba ye bwana amala ate gwe talina kyajja kukuwogerera kati yitanga kkojja omugambe nti waliwo embeera bweti ne bweti gye tuyitamu ne baze naye tubadde tusaba oba mbadde nsaba ojje obeeko tukunnyonnyole otusalirewo oba otuwe ku magezi naye ebintu byonna byonna ensobi byonna gye mukola abakazi oba abasajja kuddira bintu bya bufumbo bwemmwe afeyazi zammwe kuziyingizaamu muntu mulala mukwano gwammwe ku mikwano gyammwe tekuliiko mukwano gwo asobola kwagala kukwagaliza nti Doreen njagala afune obufumbo bwe bambi awangaale baleme kusowagana nabba nga weerabidde nti ye alina ekizibu nti ye talina musajja naddala nga talina musajja ayinza okuba nga ali naye naye nga tebali mu good terms with kutegedde ayinza okuba naye ng'ate ye bw'abeera eri mwe baalabanga abali mu mbeera ennungi kati ng'agamba nti singa kale ne gundi naye bimukola ki si sente oyo yantawanyiza bwadda kakati ng'agamba singa ne Doreen avaayo naye oba singa naye afuna ebizibu nga byennina ne tubifaanaganya naye maama ng'embeera endi bubi kati abakazi naddala tebatera kwagala bannaabwe kubeera mu mirembe nga nabo bali muki mu bizibu oba bali mu bufumbo baagala nnyo okuba nga babeera mu bizibu byebimu ababanga byalowooza nga bwemunyumya emboozi ekwatagana tayagala kuwulira nga anywe omusajja weyagize nankuba bwedabadde ngenda nga tufiiriddwa mugamba niŋŋenda ng'agamba ntalina wadde 10 ng'ate gwowooza nti kati sente z'amafuta wampadde emitwalo 40 ginammala kati ye oli aba awulira nga nawira obusungu wali kati aba tayagala nawe obeere eki agamba nti singa kale noono bazimumma netufaanagana ba counselors be bajja okubayamba mu bintu ng'ebyo tobibuulira mikwano gyammwe ebibamu ku bantu abakyasinze okubattira obufumbo bwammwe tewali nsuwa nsonga Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority nga yonna omukazi ekutwaza mikwano gyo waka nga balwaali balo bw'abaawo kyogereko tobawa gaapu kola tight marking kyogereko bw'onaaba nga tosobola ku tight markinga balo mikwano gyo gimututte manya nti gwe bakulaba bw'ati
mu mikwano gyo mulimu abajja okujja sinakindi ndo nga bakusinga ne mukulabika obulungi olina ate abasajja muri vision alaba ate olumulaba ono bano neyefuula atudde nga ali upset mind so nga alyetegooli ogenda okulaba nga oli ango mwali tagivaamu mwali bwati nga tagivaamu ng'omanya ate bwabanga ne balo nga mikwano gyo gijja awaka tokola nga nsobi kuvaawo okwo at any given time nebino waliwo yangambako mbudde baba nga bazze mbuno oveewo mbuno ogende mu awo kati bw'okyokola bwekuba genda mu ffumbiro wati oyita omusajja omu ku mikwano gyo yennyini gwe boogamba genda awo mufumbiro gwe tovaawo wamma kanamba kayitingana ali oli yagamba nti mbu naye lwali lumu oli ku luwala olunyuunyuusi lwali lumu nga tunywanze engula oluwala ne lufuluma ebweru n'empona awo nenzijukira ze banyweza obusa ekiwala n'ekifumbita oluuso olw'ekisa nagenda okulaba nalwo nga luseka naye ebigambo bye nayogerera awo siri biddira olaba nga oli akayimba ninga akajjukidde kayimba ko ninga akajjukidde kakati nno tokkirizanga mukwano gwo kusigala wali balo n'omukkiriza gwe n'ofulumamu ogenda kuddanga emboozi gye banyumizza esinga ne lwe baakukwana emboozi gye mwanyuma nga n'essimu zayitinganye nga n'emu bagikubye edda kuy'omulala awo okawuka kwogenda nga tomanyi era ogenda kulaba nga okuva simanyi nno bano mikwano gibaddeko wano nabadde njagala kubagirira kubagulirayo nankani wano naye ate nga mugenda mangamba nabigula ntya without your consent kati nga olwakulina ogenda okulaba nga takyajja ogenda okulaba nga lwe bajja wano mikwano gyabwe lwe bajja wano ewuwo nga ye tabaako kwaje emikwano gyo otandika okugamba ng'omu tabaako ng'olwomukaba jangu yeefula bize ate oli yajjanga kakati oluvaamu ne muba nga muli we muli ogenda kulaba nga mukwano gwoyo gw'olibeera suspicious nti ayagala balo ng'akugamba doli lino wabadde ogambye tugenda wano naye I'm meeting someone somewhere ng'omubuuza nti can I accompany you agamba nti not really because omanyi gaayo no tayagala bantu omanyi ze nakyawa bagaayo abatagala bantu nze bwe mbeera ewuwo kale mba free kuba gundi gaayiwa yetafaayo nkumba agenda kubeera free ne gaayiwo n'olwekyo olina okwegendereza ennyo omuntu yenna nga muzzeewammwe era amagezi genkuwa tobagamba nti temujja batume bwakiro osigale ne bbaawo bw'obatuma emirimu batandika ogamba nze sikyadda wadde oliini bw'otuukayo ataakutuma mirimu sebo okimanyi ndinagezi naŋŋamba muwoleze ku ngoye nze woba ogenda kunkyalira gwe alina ofumba kaakati ate bw'aba afumba gw'otuula ku mulyango gwa ffumbiro nze nkubuulira ng'ate bw'onyumya n'ono buli lwafubutukayo omuwala nti oba agenda waliwo no kafirimu akali ku nankani ako nkaagala bw'agenda mu ddiiro nga naawe ovaayo ng'ojja kandete juyisi ono tunywera awo ekigezo oluusi tubulaminga kuba abagamba abasajja bali wiiki ekigezo oluusi tubulaminga bana abasajja okukiitinga kuba kumbe ffe abataddewo gaapu mwe gaapu mwe mugikuriyetinga nayenda ku mukozi kumbe nze ataddewo gaapu kakati omukozi omusajja nayenda atya ku mukozi nga tamuwa talina tayimu bino nze nno ŋŋenze dadi bw'azuukuka omuwa cyayi omukyekingako bw'aba azuukuse n'omuwa cyayi atya kumakyokwo ye okeera wagwogula dankani ofiisi ate ku bisooka obusoose ne ku mulimu bakumanyi nti oli mufumbo nga ne bonaagamba bosi wo nti nsoose kukolera ku baze byamukolerako akitegeera so tewali nsonga lwaki olekawo omukozi n'omuwa gaapu ezo suuka ozijjako n'onteerako endala kati omukozi azitwala oli azitwala akyebase dadi mbadde njagala oveeyo okontekekozi nessuuka onono naye ate agenza okwala ye ate agenderayo mu kasisulu agenderayo mu kasisulu n'agamba wano wow n'atunula n'agamba nibane ebbeere liringa omutima gw'ennyana omwana owange bulijjo akabeereko kalinga bbirigi
kati nga bwajjukira eririyo omusajja webakanga mulalu mukama andi bwogwa ku buliribooti ligwene ebbali n'alisimbako evivi ng'alinya obuli n'alisimbako evivi andi bwobwebaka booti ligweno bwete aliye bw'aba alinya ekitanda kuba ye yasemba eri alisimbako evivi musajja webakanga mulalu obanga liringa omunanasi mu kaveera liyiika wano bweriti kati ng'alabye ebirigi n'atandika okuba obufaananyi nga bwabwoza n'amugamba naye gwe lwaki toninze nenzuka vayo nze ntekeyo ki ng'ayalesuka kati gwe tomanyi ate ogenda okulaba nga weewalenga nnyo ebintu byonna ebyetaaga ng'otega butezi ne katonda takkiriza kukema so buli lw'olindira omukozi n'omusindika mu kisenge omulibalo ebisigadde gwoba obireese tewaliwo nsonga lwaki omugamba akwalira obuliri tewali nsonga lwaki genda okyekinga amazzi ago bano abatalina olaba oba gamala bannange neerabidde aneti jangu ntwalira eddadi sabbuuni ebyo ebyekisiru amusanga ayimiridde naye ng'alinze sabbuuni kati ensobi ezisinga obungi zonna zireetebwa abo be zituukako mulina kwegendereza nnyo okulaba nga ebintu ebimu bwe muba mubikola mu butuufu bwabyo obutanyiiza bakyala bammwe obutanyiiza baami bammwe n'obutejjusa kituufu n'omanya nti nakola kyenakola byagana bugaanyi nebigaana bugaanyi oli mutuufu kyekyo embeera bwete bwetambula abakazi abalala ate abamu balemere tebakola bukozi bye bateekwa kukola for instance kino kyebagamba nabasinga abakazi bweba nga tanaba kumuvinga in mu nyumba y'omusajja abeera very active nayoza kulowoozaako nagamba leero ogenda kulyaki naye omanyi nti engoye jjo ziwalimu zenkulabamu olwazifaako naye nga bagamba nga beebuuza kiki ekikyuka lwaki wekugamba tutandika okubeera fenafena kamanyiiro akamanyiiro ako omanyi waliwo kyebagita true colors nezivaayo era kyokolaba nti abantu abasinga obungi balinga baagala nnyo okumala okubeera n'omuntu nga tebannaba kumwanjula tannaba kumuwasa nosooka olaba mulimu ebintu ebimu ebirwawo okweyoleka n'abakazi abalala balowooza nti obuyivu bwabwe bulina kye bucontributinga ku bufumbo bwabwe obufumbo education have nothing kuba teriyo musajja yali abadde nga muli naye mu kisenge n'akugamba nti jayo CV yo nga tunaba kwegata soko jayo CV tugiteeka teeka wali gundi empapulazo ate teriyo nazitunulako tayagala nazitunulako kiringa era benagamba abantu nti goba olowooza nti akabiina kikulu nnyo teriyo musajja agenda kutunulira kabinako nga akututte nga kitabuse ate akagazaaki so kitegeza n'abalina obubaawo tugume ate abo bali katale nnyo mu buliri togudumala nnyo naye abantu agudumala n'olowooza ono yazinze biki bye yatazingidde munange weebaka n'obanga ebikata bya lumonde so kitegeza bino ebyanyashinyasi ebitutiisa oba olina nyasiyo walowooza nti ino nyasi abantu baginyumirwa abantu banyumirwa ngeri gyabeeramu naawe kikyawulira so si kuba nti yabadde n'ennyasi era be bangi nnyo kati waliwo omuwala omu gwe nalabye mu byobufuzi muno nga byalaga ebyo nga yabadde atambula buli omu yatidde n'okuta naye ate nenzijukira nti edwalire ate ettama kirala olunaddako ettama nja dikubuulira bwe tunajja nja kuba nga nkubuulire ye musava nga alinga gundi mbadde ngenda kugamba nti nga musava nga ku lusuumu naye kiri kingamba ku lusuumu kiraga obufumbo bwali tebuliiyo obwo okay yali yakikkiriza nakabanga gwetebyakula na musajja kojja nga buli wamufuna bwoti buli omu alina kyamwogerako mama newankubadde laavu buli omu akugamba mwenzi buli omu agamba naye ate nze ku lusuumu nali namwagala nnyo nga bwe byamwogera ku mukazi nga anti ye mukyalo omufumbo nedda kojja waliwo ekisukka n'ogamba naye kannoonyereza ye mukyalo omufumbo
ne bagamba bawo mubiosi osigala owoleza bawo noga bawange tabba kakati mwe mumanyi bye mwogera gye mbijja mwezi bawange si mwezi bawa nze bazze omanyi ekikulu nti alina ekisa kingi talina muntu gwayitako era ku lusuumu full package era okumuwasa oba ofunye mukazi nnyo kikyalina kyonaajula n'ettama lyobadde ogamba ne mutabani wange yansesezza omwana we naye dadi singa awasiza ddala ku lusuumu oyo oyogerako omukazi owa 19 nze bakazi siina bangi wamba abaana be bangi abaana bangi 18 mboyogerako ku mukazi naye naye mutabani we bambi akwagaliza yali awo naye abato ojja mukusa mukwano byesonyi mukusa omukusa erwaki kitegedde mu buliri ajja kuddukako lwaki olowooza nti simukusa nga gwe bwe sikukkusa ogenda okuvayo bulijjo nga tokkusa kyoyina olaba omubirabira ku ki kale gwe tubuulira kukusa kyasola musabasaba ojja okuliridde kutukira mu buliri kyenkubuuza kati nakutuka dda ndaba balamuseeyi kati bwe mbanga okukusa olina okwewaayo ennyo kati yeye yatugamba ndi bamwewa anti ogamba tebagamba bugambi action speaks louder kati bagamba ebigambo bibeera nabyo nze ajje mulageko naye nze obufuna manya nti tebujja kubaawo lwansonga ngate ensonga sinali siwa eyo gyowa ngate nze nali kaliba gye nali njiriramu levo ya gundi levo ya Kulthum neya Guy Akram kati ate neyali bba yankutegedde levo nkutegedde wamma olowooza bba yafa mu myaka emeka tebava mu 60s kakati bw'oba ali mu 60s ate ofuna otya omusajja nga bwa 30s ddala oba ogenda kufuna kiki ogenda oli alina engeri gyali akuhandolingamu alina byali akuwa kati gundi bw'aba alina emyaka gye alina ng'emyeka ali mu 30s bwendaba I don't know in my mind mulimu gyegimu bwendowooza tomanya kakati gweosobola okufumbira omulenzi gwe mwasoma naye mu siniya nga tuli ku same age 35 ekyebyo bandadala nga ate tugenda wale kyewayogerako lumu tuyinza nokukubira mu wundi kakati kyekyo gundi kyebabaddeko bali ku levu emu bali mu 30s bonna bali awo era kati ate singa gundi awaliriza n'atwala ne bamala emyaka 2 nga bali bonna gundi yandibadde ali mu 39 nga n'omukazi ali mu 59 omusajja wa 59 n'omukazi wa 59 bwe babeera wamu bafaanagana ani aba ayulise omukazi kakati awo gundi kyeyabadde atunuulidde ekyo so n'ekirala gundi nze nganze ku ntegeera yange mu byobufumbo gundi yali gundi covering fire oyo Akram nga gundi alabika yalina omusajja gw'alina naye ng'ono aliwo okubuzaabuza kati abantu balowooza edda ayagala muvubuka bamuyitaakiramu nga byabuzaabulizaako nga kiba kitegeeza nti omuntu gwe yali ayagala yali mukwano gwa bba nze ku lwange ku ntegeera yange ate ekirala kyolina okumanya nakino kyonna kyonna ebyabaddewo gundi yabikoze bagamba yabadde ateeka ssente mwani naye kakati ate naziri ez'okumwanjula ye yaziteekamu era kakati ate tayinza kubanga yaziteekamu naye nze kyenewunyayo gundi okuba nti ali ku levu gy'aliko eyo okutambula agenda gendagenda nyo ebweru naye ne babanga mu kwanjula oli yakuwa fake dola nga nawe tozimanyi kitegeeza nti naawe olina ekikyamu okitegeera nabe mbijjukira wamma ne babyogera nako namudifendinga kati kitegeeza nti bw'aba yazikuwa naawe kitegeeza nti naawe toli stede nze kino kyonna kyokupangira ebibaluwa ebigenda ebweru yali ayagala muwona kati yamuwonye so muli agamba era kyobalaba biri byagenza okubeerawo ebiriyo byonna byonna nga amuwonye kozi ate ekimunze kyenalabyemu nti byonna bye bamwogerako eno eri nga ate bagamba nti talina bipapula ate ebeera gundi recommendation yakuwa oli bipapula
Janti muwulire ewaffe bye banjogerera ebyatuukawo kati nakyo kiyinza omuyamba bwe kityo. So tusaasira nnyo Dr. Kulthum okuba nti yafuna ebizibu by'engeri ng'eyo naye nze amagezi nenjagala muwa amagezi era nga muwa nja kusigala nga muwa nti tapapa mu desperate mwe bafunire omuntu oyanguwa tokalubiriza ebyo malayo emyezi 3 egijjo olwa desperate. I know, right? Naye namutangidde dda namugambye nti tokola ensobi yonna ojja kutomera kati sirika seto omala okusetolinga kati tandika buto nga ebintu bino abitandika obutandisi otwale time beera ne principles z'okolerako mu kufuna omuntu ate era beera nga olina manya kyoyagala nekyotayagala ate tebakukozesa kintu olwokubanga waliwo kyebakulimba kola ebyo byokka ebiri mu kwagalako ne mu bwetaavu bwo so tokola bintu lwakuba abalala bajja kugamba kuba bagambye nnyo naye tolina kyofunyemu nebyotakola nga banaagamba byonna tolina kyewafunamu gwe kola ebyo byokka byokka ebijja okuyamba okubaako kyokola n'okutwala mu maaso ate kati tokola nsobi yonna ndala kuba oli omusajja gwe walina bw'aba yafa tajja kudda nkya era n'ebyo byewekwekakweka nti ate nayagala ntya gundi nga yali mukwano gwa gundi mwagale kubanga oli takyadda anti eyatya okwogerwako yafa muto ate nze ndi wano nze okwogera kwabwe tekunkwatako nze kiringa nali nakatandika abakazi nze nga ne bwoyogera nti gundi ayagala gundi nze tekinkwatako nze oli yabuuza naye omwagalako ki nti kyesaakwagala n'omusirisa bwoti kyesaakwagala nze kyemwagalako ekyabulamu mmwe akizuddemu nze ati kojja naye oli butuufu ate okwogerwako nze nange beewuunya nze kakati oli yali agamba nti nze njagala omukazi ow'amabeere amanene ng'ate nze siryagala kubanga bwendisajja limulema okunaaza wansi waalyo naye kojja ng'oli ayagala w'amabiina manene nnyo agakoma eri okulongoosa naye ng'ate nga yeetaaga lupiira agenda ku kompuleesi ati nze ebyo byonna sibimalirako budde nze neeyagalira gwe naasitula ne mutwala we mwagala yeye taata kiringana abasajja ab'embuto kakati tebeeyonja n'ositula wansi nga wamezeyo n'omuddo nga watobye ngaawo ensuwa ogimanyi pooti wetuula eno wetuula kati nga bw'ositula ekibuto ky'abalo nga wansi wagegera era wanatyo wama oli mutu wanatyo okugezaako relationship si yamanyi emyaka gisigala gigenda ate nno nkugamba kino buli mwaka oguyitawo kati nze ndi wano nze sisobola kuwasa mukazi wa myaka 5 watuka muri 71 tosobola kuwasa wa myaka 5 oyagala wa myaka emeka kati mutwalewa mukazi akyanyirira alabika bulungi mwannyoko omumuwanga n'amuwasa anti muto kakati nze mbeere nga mugamba ti wai omanyi nabadde natudde nnyo mu takisi twabadde ndolineyo nentula mu ntebe wando wannuma nsiimula vix koje nti ate bwomana nange nsiimulako magulu kati ofuna wasatu kutandika 28 bwe tuti 71 na 28 genda gwegenda kubooyagala ababo gwe namwe olwokubanga abasajja be mwagadde temutubuulira gye balina naye nga nammwe mugira nnyo maama kakati nze nina gwenda biwana afulumiwa simumanyi naye mukwano abantu bamumanya nti anti kakati ali munkaaga naye 24 eno waggulu gye kali akato naye eno wansi kakulu kazibu naye nawe kojja nedda kati naawe eno waggulu kati emyaka gyeno mingi obyogera nvaako naye nkalabe nengamba abaana no beekaza tebeekaza amusobola
era kyemanya amugambye nti gyako ekkooti naawe gyako ekkooti gigikwate bukwazi amugambye waliri gyako ekkooti gikwate bukwazi bw'ogira wenawe anti kakati gw'olina ky'otamanyi nti oyo mukazi atuula awaka n'akikola ki kuba kati ŋŋanze nze muwala wange omukulu alina emyaka 4 kati mukazi wange wuuno naye alina 45 anti kakati fonna bwe tuna kati nange abantu nze mbabuulira emyaka gyange ekikulu byonna ntifaayo nnyo okulabika obulungi naye abantu bangi nnyo gweoyinza okuyingira 7 nga bagamba nti abakazi b'emyaka 10 bakyaliyo onkubye nedda koja nongenda kwerabira byonna kyenjagala kindi kuba itilosi kati katolaba nze ebyo kati nsondaba nze ndagaako ekitanfiitingako kati bulungi well kept ne butote oba alikola otya nze enkola yange manyi ekyokukola manyi ebyokulya manyi ebyokwambala ekikulu byonna bwe onaayagala okwekuuma ng'oli bulungi nnyo sooka ekintu eki woosula ban'obuliri nga kwokomya amaaso nga bwe weebaka buli kimu kirirakisinga so si lubuto ateddwa okugejja nga lwone lukugejjako kuba kakati buli relaxing manya bwe beeyonja beera smart oyinza okuba omuyonjo naye nga toli smart ne beera smart ate tokkirizanga butafiitinga mu society z'olimu olina okuba nti buli society gy'obaamu okifiitinga nze kati abantu abaliwo kakati abakulu bamyaka 6 bonna abo twakulira mu myaka gyegimu naye ate nsobola mbeera ne bakasuku mbeera namwe mbeera ne bashalomu buli bembeera nabo nga mbafiitingamu kufaayo kumanya wawooli naye omanya nti bwemba naba nonjogera bino kati ate bwemba ntudde kati nga wetubeera ne baddaani mugula ba Moses Matovubaani bwe tuba twogera tetwogera birala ate abo tuba tetwogera ku history anti kati ekintu ekibaddewo nga wooli taba history kati mwe abataaliwo muba mufuna history fe tuba tetuli mu history nedda ate omwana gwoba otya logi yamutwala nkutidde kaluwa gwowulire kakaaba kakati nate ennaku zino ebintu bino ebyajja ennaku zino kati ate akaana kayinza omugamba nti olukakati lwaki wantawanyiza okujja eno nga tolina nakyogenda kukola nga tekawulidde bo ŋŋambye ntebuwuliramu abali mu myaka egyo ayinza kuba wa 25 eno naye ngaeno wa 73 obaona ŋŋamba ki munkwatireko omubiri babeera tweyaziza kojja byotunda bategeere n'ennamba yo mpaze mu byonna kye mulina okumanya bannange mbaagaliza obufumbo obulungi tekyetaaga bufumbo kubeeramu ng'ate oli agamba mbw ate gwe tolina kyogira nze mbadde ndibwe nti ate tosobola nakuba vole abantu bakuba bicycle kiiki oli awo owooza nti nfunye masopuulu bakola akawojjolo gwogamba nti ate nina bruise bantu agambye nga gundize yanyumiriza wilbaro gyenjaga ng'ate wemutya kyojja okukola kimu ojja kufuna kakojja obeere nga tripod tikigezeeko gwomanyi kakati ojja kubanga okuba essimu 0752 432 0752 nga nkikutuusezaako ng'omuntu wo naye ogenda okulaba buli naku azuukukanyiize kwolwo lwakubuuza nti tolinawo jiini yali agambye tayoza jiini ziri jiini zo kito oba sizooza leero oza kanzooze olwensonga nti nno buli kimu kiri malidaadi omukazi afuna essanyu lye nga bw'alisuubira mu bufumbo taba munyiivu era bw'anyiiga tanyiiga lugenderezo naye abatafuna ssanyu lyabwe nga bateekwa difuna olw'okuba nti oli enywera muguwa beebo abatambula abawoza bali mu lusirika so mugobe olusirika awaka ng'ofuna ke bayita akakkojja era nebaza nnyo abo bonna abakyampagidde waliwo n'abali mu mawanga ag'ebweru bamuwadde consignment yamwe tennabatuukako naye ejja kubanga ebatuukako essaawa yonna
bambi nankwasa n'ekisana sijja mwogera ko bambi musajja watti bwebityo ensi bwetambula ayasa kimu bantu bamu akolola n'okukolola n'ataddamu kugira omanyi bw'oba okolola bw'otika abayaga naye ate bw'omala okukolola n'obeera ng'enviiri za weetiruuku naddamu neyeebaka sokojja alina buli ddagala ngenda kujja kimera lyo omukisa kojja kubanga bannange nalyo eryo ndirina okubeera gundi attractive noba nga buli muntu omusikiriza eryo weeriri mulimu lyokunaba waliwo n'eddala byoteeka lyangu nnyo ate kati olaba buno obunankani obulinga amaaso ga ddole buntuweke bulinga ne black nga nawulikoleddemu obwo obuntu nendikuwa ate otandika okujja n'oyomba naye nze kojja wanzita busa abantu nga baneesibako nnyo kakati oli yabadde agamba okungulira Range Rover ate nagamba mwampeko nandikuluza bulo kati ntwalekani olwotandika kuyomba ebyo ate ng'oli ngambye apartment musimanyi mbagizimbewa nze kojja tondetera bizibu nga byotandise so abantu batalema ku luno naddagala bwetyo nalyo bweriri n'okwanaaba ng'omuntu kye bayita ekyogo abantu naye naabako n'otabeera bwagasira nti kale mazima nabadde ngoba kino naye maama byaganye bitya nze embeera gye mbadde olina ngamba nti waliwo babaddewo kino tukoze tutya nga nti okaleke tujja kanzije tugire bwana bubeere bubawengana buti nanga bukulubuzi kakulukazikanikuwagumye 25 wansi kalinga 49 tweyanziza kale mutwala